7 mwezibulayo kwera sawa 5 tugenda musaya fero kubiri tujjo kunzika ku sawa 6 tugenda mawulire mu lulimi Oluganda kuba bitundu bya Uganda ebyenjawulo tutunuulidde biki omuntu byatali busizza maaso naddala ng'anoonya omubeezi ow'obulamu bwe bwonna waliwo n'alemereddwa gy'ali nti alina bye yabuusa amaaso nga yandyagadde aveeyo ekitali kimenya tteeka ate oba n'aliyo ng'alina bye yabuusa amaaso nga bw'abiraba kati byongera omukuumirayo naye olinako badde oleese obutegeevu obw'okutegeera ensonga ng'ebaluseewo ewaka wakati wammwe ababiri ekomawa ogisanga mu sitenseni ogisanga mu katale oba kisigala nga kyammwe bameka babiri naye mu ekyo ne wabaawo simanyi oba nteekateekayo bwebadde naye ne wabaawo kisenga kibadde kyakubaawo wakati wammwe ababiri bwe kiba kyakusukka mu ababiri kigende kwani kiri ekyokusaasaana kyo kifu sikiwagira era omuntu anyumya ebintu nga bikwata ku mukyala we oba omwami we mu banne naddala ebiri negative nze ndowooza olina muntu mukyamu oba gwe kennyini gwe mukyamu bw'oba yogera ebiri positive it is okay ebirungi ku mukyala wo ebirungi ku mwami wo byonna bikole ki yadde nakyo kirimu obulamu obigamba baani naye njagadde gwe kennyini kyoleesa okugamba nti no level of intelligence intellect okutegeeraako kunajja ensonga zammwe ewaka zigende mu sitenseni ne tugamba nti okay nedda naye ate bwe ziba nga zirina okuvaawo zirina kulagawo era eri mukwano gwo aluwa gwensogaganye naye omukwano guyinza n'okwamba relatives ng'olinamu omukwano gwo mba relatives either ababo oba ab'omwami oba mukwano gwo omukwano nga si yono spouse wo oba ne spouse wo ng'ensonga ebuda n'ogamba kati ono gwe naye mukwano gwange ne mutuuze nga mukwano gwange kino kye wakoze nga saakisanyukidde era bye byonna byetoolola mu mukwano when your friends you have to confide in your friends okiteke mulimu abantu abamu nga famire nga mpinga tulina maama y'omuze naawe naye nga tutuba mukwano se kati nina muganda wange we don't share our mums naye alina sister we bwe babazala munyina naye ajagala nnyo nze n'okusinga oli gwe yayonka naye ebbeere nti nze mukwano gwe era ekyo bwe kigwawo nze addukira wange nga tannaddukira nawaani kati nawe bw'oneeyongera okummanya automatically jafuuka mukwano gwange omuwadde omukisa okay kendabamu nti kati ate tuleetaagawo omuntu gwe tuyinza okuyita third party teetaaga kuba wa Luganda bw'aba ow'Oluganda yes kasita mubanga munakkaanya oba omuntu mukwano gwo gw'obuulira ku kyama kyo kati onazze ddi ate mu life yo ng'omaze kusanga sali oba wamusanga tonnasanga sali byonna emikono gijja mu buli stage y'obulamu bwaffe mulimu ekintu mukwano mwami mpinga mulimu abantu nga tubamanyidde ebbanga ddene naye nga si bakwano si buli muntu gw'omanyidde ebbanga ddene nti mukwano gwo byanjawulo nina omuntu gwemmanye nnyo tosobola kweyabiza nti ono simubuulira nsonga zange sali agamba ng'osonga musaayi manye nnyo naye nga si mukwano gwange kyekituufu abo abantu balowooza nti omuntu oba omumanyidde ebbanga aba mukwano gwo nedda no okumumanya kyawufu n'okuba munno kyawufu so nga ate n'olwo gwe twogerako mukwano gwange ow'obulamu bwange beyond ekyo ekirabwako okay ofuna omwami maama w'omwami n'akwagala emufuga ba mukwano nazalawo nga mukwano gwo ng'ogenda n'omugamba ensonga yo ye n'agitegeera nga mukazi munno okitegeera era n'oyanja ensonga yo era n'akwa solution oba n'akuyamba mu nsonga eyo kubanga waba omufudde mukwano gwo nazaalawo gyebali mwana wange gyebali n'awulira ensonga mutereevu nnyo era n'anenya mutabani we n'amugamba kino kye wakola nsobi era tokiddira bwaliba balisiita n'alikubamu empya era n'ekyo si kyangu kyakukkiriza yadde mukisimbyeko essira kizibu nnyo okulowooza nti kati nazaala wange gw'omukazi ogenda omunnyonnyola ebizibu bya mutabani we abitegeere era anenye mutabani we abantu abasinga balowooza nti maama omwana we ajja kusigala nga mwana we kubanga amulabidde ebbanga lye ery'obulamu bwe bwonna kati gw'omusanze mu myaka 20 omaze naye emyaka 15 omunenyeza omwana ow'emyaka 4 yeebyo abiraba abakazi naffe tulina myaka gyanja abakazi tugenda netufumbirwa gwe nolowooza nti ono wofumbiddwa ogenda mujja kwoli nnyina n'otandika okukola akajja kiba kirala bannazaala baabwe
Neka sitomanya no appreciating maama ono kuzalira eddenzi lino. Now lyogenda okutekinga on from there. Mfuka bamukwana. Isitegera nazalawo. Okay, kati nengeri gye mukitandisemu oba kati engeri gy'okireesemu. Togendayo lwa bizibu byokka. Nene maama omujjukiza nti yazaala omwana. Nomwebaza okuzalira eddenzi lino. Oyagala ennyo. Kati bwe likutudde n'olyoka otwala ebizimba by'oluga maama. Mama awo nalyoka alumba salina omwana w'abaana amaanyi obaddemu gaaki. Omwana w'abaana n'omukuba okutuuka kwekyo. Kati salibwawo ensonga ze nga nazo zizitoolo maama zeewa. Era walopere wa maama omanya nti gusinze ono naye bwe kuba gusinze no mulimu nawe keweetyabira nomanya nti kati kano wennaagenda sina bwenkalumba kino sina bwe kigamba maama wamwana awo n'osirika n'okigumira tofana ebikonde bye mu feesi. Okay, kati ngadde simanyi ate erinnya ayinza okufaananako bw'atyo. nawe omwewunye. Omanyi mulimu omuntu gw'otunuulira nogaa kaatono ayinza okukkiririza munnazaala we ddala ddala. Ngende wa nazaala wange nyinyonyola ebizibu ebyantuseeko mutalo ebyantusizaako anampulira era anakitegeera. Mulimu abakazi ng'akugamba sigenda wa nazaala wange ye yazaala omwana we kati ngende mubulira ebizibu byeno n'omwana we ajja kuŋŋamba nzijako akajanti omwana gwe wakalaba emyaka 10 nze namulabira emyaka 4 kati onuŋŋamba ki? Mulimu ne bannazaala abazibu ennyo kyekugambye nti kasita mu establishing nti ono mukwano gwange ng'omulabire qualities zo nti ddala mukwano gwange weeyabiza si bonna nti balungi. Wenayo ekirala kyolanditunuulidde mwana wange omusajja omulungi alabikako mu bantu kikulu nnyo. Ebisigadde oyinza obigumira naye nga osaanidde omusajja atuula n'ogamba kati tudde ne mwami Sali yes abantu nga bagamba Helena alina omwami atudde bagamba ayimiridde ekyokulabirako kiwaji kati bakubira nti alina omwami ayimiridde. awo nate ne reaction ya Sali erina kyereese nti kakati ne Sali ng'omusajja weewaawo nja kutuukako ne kati naye ateeka okuba nga abaako bye yeetegereza ono kasita aleeta nti abwe ntuula ne Sali bagamba ntudde n'omwami ko n'oli nti ekyo bakkubira engalo kitegeeza kati ne Sali aba alina kye yeewulira mu muntu oli gw'alina byakola ki byagamba. Kati ekintu kya commitment twasazeewo tugenda kusisinkana mu kifo bwe kiti ku ssaawa bwe ziti n'entuula zo ntyana nenkusooka unomala essaawa namba nga tugeze mu courtship kati oba date bwe tunatuuka mu bufumbo togenda kunulya muntu waggwe bwe kibanga wano oyagala bwagazi mbeere munno ate n'otuuka late olwo bwe tunaabeera omuntu omu onoddeeka mu ddwaliro kikulu nnyo ne baba munyumya wano n'abayo kakugamba nga oli mutufu akulimbye atukalekaawo katwalire ddala manyi tajja kulimba ne mu maaso eyo mulimu obwo obuntu obutonotono nakubamu oli n'agamba nsonyiwa manya ajja zikkuba kati manya oba oyagala musajja mukubigenda naye anti kakati ate erino waliwo ebitasoboka paka nga ate tutuuseeyo kubanga olina kyewagambye nti waali agadde omuntu gw'olabidde ebbanga kakati tubadde ffenna emyaka 4 tulabagana bulabagana naye ate kati ekirowoozo kinzijidde oluvannyuma lw'emyaka 4 kitegeeza buno buntuuka leeti era nabwo buzzenga bubaawo kati olwaleero bwe mba nga tuli ku deeti n'entuuka leeti ekyo tokinenyeza kubeera ozookiraba ku appointment zaffe ez'enjawulo. Tegamba omwana oyo ampulira atanayingira na myaka gino 5 nti emyaka egyo 5 gye gikuyamba okulaba ebyo bw'aba bajjajja leeti kati gwe oba choosing to take that person on totuleekaanira bw'aba ne muna badda kukuba empi era n'osigala ng'okyagenda mu maaso naye oyo kale ndabira ddala nga bw'anaazikkuba totuwoleza olina obbirabira nga ono najja kuba mukubi ebbanga lyemmaze naye gineetaano nga tetulina sisinkana bajja asaagirira omugamba empi z'okubanga wandagako webale nnyo wandagako ekisembayo omuntu alina okuba nga muzadde okiraba otya nesakana kasisita wange oba bwana banne babuze okuzanyira olaga genda sala mwana omutabula ogende manyi tojja kuba muzadde tojja kwagala baana omuntu nga n'aba muzadde omulaba omukwano gw'alina eri abaana kitegeera ng'omanyi nfunye omwami ajja okuba omujjajjatta ne baatazaala oba bana abaze okuwummula
naye kati ku kywa baliko oyisooka obwana obuyinza okuba ngenda bikasi emu kakanirize nga bwe kali kuba omwana abaki kuba n'ekyo kyali si kwagala kwe ohala oli awo ne muzadde we era obusobozi tabukola kitabulina so omwana mulage nti ki Salongo Helen omuwulidde assuming gweoyagala ng'omukyala biki gwe byotosobola kubuusa maaso okumbeerera omungi Helen naye tusooke tugenda omungi muki omungi yagala okundabamu atandisa kutunganiza myaka 10 alyoka akkiriza okunfumbira olwensonga zibadde 5 naye mwami Henry tukiriziganye nti kati tunoonya mubezi okunoonya omubezi tekiba kyakuzuuka n'ogenda mugunda ofune togenda mu dduuka kigula waliwo olugendo olutambulwa naye olugendo olutambulwa lwesigamizibwa ku kigambo mukwano friendship erina bwejja nebondinga omuntu mumpolampola wagenda okusalirawo nga ddala amaze okufuna mukwano gwe mukwano gwo gwogenda okuwasa naye mukwano gwo gwogenda okukuuma ku lw'enkolagana byanjawulo njagala okukkiriziganyako ne Helen Katono nti mukwano gwange ono asigaddewo mu nkolagana etali ya bufumbo mweyabiza mu byenkola muteresa ekyama kyange mubuulire ekizibu kyange naye ate gwendi mu kunoonya mu qualities ez'obufumbo obw'okubeera maama w'abaana bange kale okubeera taata w'abaana bange kale okubeera munnange obulamu bwange mpaka lwendifa ye nina omugenda ebuziba okumutegeera ebimuli munda ebitalabika ebyo nno ebitalabika abantu basinga okubuusa amaaso Henry nalabako omuvubuka n'agwa mu mukwano omuwala nga bali ku ssomero olwo luzungu olabako omuvubuka yaganza omuwala nga bali ku ssomero nali ngenze kukola internship yange tikyamugita school practice negita instructional practice ngiza okunyogera Kamengo technical malayo emyezi 9 mu myezi 9 abaana balaba etamu 3 mu ttamu ezo 3 omu yafuna munne ne batuuka ku level y'okwewasa era bewasa okuwasanga obafunira naye relationship tiyawangaala olw'ensonga besinkana bakulu mu technical ate nga baawukanyiza amawanga oba oli awo n'ebirala byajjira okwo kikyenzijukira relationship eyo nti omulenzi yali yeeronda nnyo ate omuwala ng'alina intellect ya waggulu ekigambo ekyo nekyadde kikulu nnyo musomesa ajja kuddamu akirambuye lwaki nsize ekifaananyi ky'abantu abo mu relationship egenda okuwangaala muteekwa okuba nga mwenkanankana munzikiriziganya ku bintu ebisinga obungi ekitali kya bulijjo ate kiri kya bulijjo era kyovola atwogera ku bufumbo nga butono obuwangadde emyaka 35 lwaki bwe mba businde ngenda kuwayira Nakanwagi teekeddwa okuba nga Nakanwagi mutegeera okuviira ddala ewaabwe okuva eka si mu buzaale bwokka naye ne ebitone ebikusike munda ewaabwe tuyinza n'okwogera nekundwadde ezannolubi n'ebirala naye byonna tuvuddeyo kati gwe nyinaye mukwano gwange tuli mu komite yeemu tuwangaalira oba ku CBS oba ku ssomero gyensomesa oba mu katale gye tukolera kati ndi mu kumwetegereza omusajja atuuka n'abuuza ndi mu kusoma oli koosi nti ngenda kutuula ebigezo kino kyetaagisa kubanga ebigezo byogenda okutula tebiriko ekizamira gw'osetinga pepa gw'ogimaakinga ekuba gwe gw'ogiyita okugiyita kuwangala mufungo mwami Henry abantu bano byennyina okumulondoolamu byebino ekisookera ddala mwesigwa obwesigwa si mu ssente tugamba obwesigwa obwa honestiness obw'omuntu obwesigwa bw'obuntu butandikira ku kamwa yayogedde ki akikakasa akitegeeza kyekituufu yangange ajja kujja ku ssaawa 4 atuuse nnyo n'eddakiika 10 awadde ensonga ng'ate mukkakkamu oba ekyo takivuddeeko takifuddeeka tukise natandika bizinesi gabadde n'okutambula abaffe omwana ono gwenjagala okutwala nga mukyala wange mu bulamu bwe ayina emizi tebagiraba lunaku lumu naku 2 naku 3
naye omuntu omugezesa era awuliza puroguramu eno wali badde oteekawo mbeera yakugezesa singa oyo mukwano gwo gweyagala okutwala okuwasa muteekemu ebimuhanga ojakuleeta obuzibu akangamu omuntu agende bwoba tyagala kufiirwa bwoba tyagala kufiirwa kiri kisinga bunene ngaomaze n'okukola embaga n'ebirala tandika okangemu wano ekyokulabirako kizoke Nalukwago njagala kukuwasa emmeeme yakireetedde naye Nalukwago njagala mutiise leero ngenda kusula mu loogi wuliriza kansooke ntwala ekigambo loogi naani si nsonga ogeze kusula mu loogi reaction ya Nalukwago eri etya kuba y'obwongo mulowooza bw'oba oli awo ti mu loogi wasulayo bagenda kwegadaala bagenda kola bisana ye reaction y'ekisomi etya tagendako wantu waliwo obwana bukyafu fe tubali tubeera mu kalina e Kampala ku mulundi guno mututte mukyala ewaffe tugenda kusiba mu nnimiro enjala ze zibeera njeru nezitamutatinte enjala basikola ki tabimanyi byonna byebimu konna kubakuteeka kolaki naye nga tuli mukyalo tuli mu kusala bulo ewaffe ekyakaseenene njagala ndabe Nalukwago naasobola okukwata akantu naye awo waliwo ekitasoboka kirina okusoboka bwe kiba tekisoboka olina ensonga yange okugjako ngaera mukyalinawo enkola oba enkolagana esukka ey'omukwano nga yeneevaamu kiri naye Helen ono okumujjana omutwala ekyakaseenene n'okuba mukwano gwo agende n'okusala obulo naye ki ono bamugambye agenda kuwasa tuteme ebikata bya lumonde ntayi nze nkomaawo agenda kulya lumonde wetuli okusinga si nti ovuddewo nnyo naye mwetaaga ali mu biki byenina obutabuusa maaso omuntu ono sinatuuka mu Lungereza kyetuyita koti tetunatuukayo naye mulabye just like today nyinza okuba nzikirira amadaala nensinkana Helen alimi amadaala nenkyusizaawo nenkola ki nenkomawo senga Helen aba mpadde obudde oba akuwadde obudde tosobola kujja wano Helen nkya omutwala kyakaseenene bonatwala ekyakaseenene mulina entegeeragana n'enkolagana ensusi omukyala gwogenda okuwasa mutwaleko nemwevalument mugenda okuwangaliramu musiki mugenda okuwangaliramu amanyeero olwo yakitegedde nti oyagala muwasa bitandika okweraga ate konna okiteekawo nti ogenda kumuwasa agenda kukulimba naawe omuwala gwe konna ogamba omulenzi kannakulimba nti ogenda kumufumbirwa omulenzi agenda kutandika okukulimba bino oli mu bitegeka okwalibadde okwanjuluza courtship eri yennyini. If I may change your line of argument, kati omuntu taliiwo gwe nga gwe biki by'otaliwusiza maaso ku muntu oyo singa abazze omuntu ono nkugambye ng'atandika nti mmaze okukakasa mukwano gwange naye mwesigwa ekyo tukitegedde mmaze okukakasa nti mukwano gwange wammizi naawo tik mmaze okukakasa nti mukwano gwange munyiikivu mu byonna mu mirimu mu bintu biguddewo okukola ewaka tik mukwano gwange muyonjo tik mukwano gwange teyeeronda mukwano gwange asembeza abantu tik mukwano gwange amanye ensaasaanya yange bwagitegeera teyeejalabya nnyo amanye ensaasaanyayo yes lwaki tasoose ennyingiza byombi ensaasaanya ekwatirako wanga sindamanya ennyingiza ayinza okulaba yazirabawo ku mmeeza naye bweziteekawo obwongo bumuleetera ki biddako nekiri kisoboka okulingiza ensaasaanya Yes. era ziteka okuba nga zirina we zinawe ziva ziva naye zino zasaasaanya ati aziwa zijja mu ekitiibwa makubo ki mubaali yazo amanyi gyenzijja zijja mu makubo kitasobola kiyinza okuba ekizibu enjagala gyamanye ensaasaanya yange ziyingira ziyingira oba zibuddewa eyo si nsonga nzate ensaasaanya ekwatirako kyenvudde njagala nti amanye ensaasaanya yange bwe zijja mitwalo gyaffe 10 agirabyeko waka girina kubeera spent ku biki oba ateekawo pulayo tekuyiraga nze ntwala ku njala njagala kulongosa ku luviiri n'olugwe nalabya olupya
Ozaanikanga mwanyi kulujjaawo sizaalirawo olwaniko yasabye emitwalo obakumanya gyetaagisa yagitaddewa mwamisa naye nze nadde nsinze kwagala awuliriza omuwe kifaananyi ku biki by'otolina kubuusa maaso sinabibuusa maaso ng'onoonya omubeezi kati ensaasaanyayo ate eyinza kuba kwoli ye ng'agiraba munze ne bweba tonnamufuna oyagala okumufuna oba omuteekateeka oyogedde ku deeti najja leeti yanaawa leeti actually gobadde basaawa kati ye wa dakiika 10 kati njagala okulaba Helen ne Saalongo ku tebo ani alina interest mu nsaasaanya kubanga omukwano gwange omukama amusaasire n'okufayafa yalina omuwala amututte ku leeti ye musajja yatwanywa Coca-Cola omuwala yasaba asimanya viyani namugamba nyabo saba kyewalisabye nga gwe weetutte tuzakuleesa ensaba Coca-Cola naye noono aba akulaza ekifaananyi mwakola ki ekyokuba nti onywa Coca-Cola tekitegeeza nti nange kanywa gondeese yesi ne nina kyenywa nina kyenjagala ani ate mutuufu kati akulaze nti nze bw'oba ondeese sirwa Coca-Cola ndi wa V&A nakino waliwo yekitusomesa naga nti mu abaana ab'obuwala mwetegereze bw'ogendanga n'omulenzi naga nti nkutwaddekuwamu n'atuukawo n'abuuza enkoko yasente mmeka ate ebinyeebwa ate ebijanjalo bya mmeka mwana gwe tomenya muntu muviire togenda ontutte kumpaamu oba ontutte kumpaamu twali njagala kino kuba wandiise kumpa owulira osobola oba tosobola nta oyo mwagadde naye waliwo nange ate okusika eriyo nange namulese musika eriyo omuntu ono bwe mutwala wano anaavulubana naki byayagala byabasaba obimanye so si kukwekereza ye bwe zituuka walisaba byoyagala naye asabye byayagala kati nakwekereza olutugenda kwagala na biki olw'okuba njagala manye bwonywa Coca-Cola nze nemu okunywa ginesi wange ebyo mukwano kyo saba boni 7 zozo byonya byobosaba asaba abalwa Saalongo balayo akazindalo kawesali oba muwe gwoweddeyo oba onodda kale kuba watandikidde walungi waliwo akantu mu Helen ke yagambye nti omusajja omwalaganye ayisizaamu eddakiika 10 tatuuka 10 zibadde zoono oli bwabadde kumpi saawa yagambye kumpi saawa ekyo abasajja basaana okukikola nga bagezesa tubayisa mu minzaani musobole okubamanya namukkiriza omanye era bwe ntuuka nga kwetondera ebyobulimba byange naye nga nkigenderedde oli mugumiikiriza bwoba wepapya genda nkyalina obudde bungi wano saako kakati ekyo omukazi yaba akyekkaanya omukazi akyekkaanya ate bwa n'omukazi naawe bw'obanga otuuse kikere zinongezesa era ebiriwo gwobisalawo gwangezesezza bw'osutekali nyumba ulola nti bwengenda kiina budde bukulinda nsaana okima ate nze nno akulinze nkuwone principles zange nange onensisizza naye siina budde bukulinda obwo budde sibulina nze bw'oŋŋambanga nti kino kisaabwa ozituukirizanga nono omusajja kukisaabwa muzibu ye mutegedde olulala bw'okituukiriza ogunugula tetwali kikyamu kigenze mu maaso n'olwekyo nga tetunnatuuka yeeyo awo wenyini wenjagala ensi eyina engeri gyekyuseemu olina deeti ya saawa 10 mugenda kusinkana ne muno ku saa 10 neziwera saawa 11 olina ekikubisiza maybe ekyobuntu communicate lwaki oyagala ogezese esimu weeziri muno mukubire kubanga ate era ensi gyekoma okukyuka n'abantu gye tukoma okukyuka ekyobulimba kiri kye nagambye mulimbe agumiikiriza obagaane gwale akeereye mulimba kkiriza obagaane obadde ogezesa awo namba nkugezesa empuliziganya yekola ki empuliziganya weereteeka okuba kuba wa Helen yabadde nti tosaawa namba nze sikulaba lwaki oninza era olwasirika mu mbeera ekika ekyo nga yakuwadde program n'asirika muzibu omwetwaki omubeera n'omuntu ataakuume
ate n'atakutegeeza lwaki kyetuyita proximity bwe bumu abantu omuliraano gwe mubeera nogwo okumala ekiseera gusalawo nnyo okumanya nti ono omuntu ano abantu abamuli okumpi mwana alonda era oba tolina nnyo oba kisalawo okulonda ako era oba tolina nnyo bantu bakuli kumpi abaana abo batera nnyo okulema okufuna nabo ababeezi n'ag'obugwi ku muntu singa wamwawula nnyo ku bantu ke kantu ke twasubwa wiiki ewedde twali nga bwe nagali mu ntandikwa omuzadde yalisaanye asindiikirize ono gw'osindiikiriza proximity ye egamba ki baani abamuliraanye bali mu mbeera ki ayinza okuba nga omwami amuliraanye ate bali mu kampani omwami n'omukyala kati yazze afunyeewo omulimu omwami no talina bwagenda kutandika muwalooni mu kampani emu abakozi abalala abalimu they are also couples baagalana bafumbo bagatte oba si bagatte gwoze ng'omupya banaakulaba ddi ye bakulabirewo ki nga balina abantu okulonda alonde kiteri muntu alondemu balondemu teri alonda kyatalabye kakati awo agenda okudilayinga olw'okuba environment mwali temuliimu nga gwe omu either omuzadde gwoleesa obuzibu obwo kuba naawaka oyinza okuba nga amaka tegatuukikako tegakyalikamu omwana abeerawo ne buziba otuusa lwasoma n'akula n'abeera naye nga n'abantu b'omu kitundu tebamumanyi talina nabudde bubamanya abamwetoolodde naye ate n'eri gy'alaga naye olufutukayo bwatyo naddeeka mu mbeera ez'ekika ekyo abantu okulonda okuga nti omwana andibidde ku lujja oba wabulenzi oba wabuwala oluusi kifiira ddala mu abazadde omwana oyo omuteekako mu bantu oba bwaba mwagenda naye ku kyaki naye nga ne bwagenda naye kusaba amukuuma n'amuzimbako olugo ne bwalaba nti omuntu ono atuuse okukula n'amufuula atali muntu akuze kakyali kaggaalo kumbe mukazi mukulu omwana waliwo watuukira nga naye alina mikwano gye gy'ateekeddwa okuzannya najjo okubeera najjo okuviira ddala muto abaana balina ebulunyumya simba wakati tukomewo tutunuulira biki bimuntu byatalibuusiza maaso ng'alonda omubeezi owoolubeerera kaliko kaleese ku ky'omwana akontributinga ku mulamwa gwalo omwana tomukugira nnyo asobole okukola ki okumanya abantu n'abantu okumumanya balimumanya ddi nga buli kaseera akubeera mu nkwawo kyetuba tusobola okumanya nga mu bintu by'abaana okulonda bannaabwe okuwagala nakufumbirwa kyekifaananyi omwana ono alina kifaananyi kyeri abalabi kubanga si gwe weeronda bakulonda na bulungi naye olina kifaananyi ki kati ekyo nakyo kizimbibwa bazadde omwana ekifaananyi kyalina eri abalabi ate ekifaananyi kibikka taata ne maama fenna kituzingiramu omwana kyabeera ku kyalo mu kitundu bamuwadde definition nebagamba oyo nokwabwega nga si bangu kaakati ekifaananyi baabi kyasooka okwetikka kyekimuggyako oba kyekimussaako ekyammwe abazadde eri bannammwe nolwekyo fe abazadde tusooka okumanya nti fe ekifaananyi kya mwana ono yadde nga n'omwana tugenda kumutunuulira ng'omuntu kubanga bw'otunuulira omwana ng'omuntu eriyo abaana b'ozaala oba wabuwala oba wabulenzi naye ng'alina endowooza ye yanjawulo ddala ku y'abakadde be baayawukanye ne bakamala mwana wabuwala naye omulenzi gw'ayagala alina kuba ng'ayambala essaati ssatu essaati esooka ey'omunda mpanvu nnyo eddako ey'okungulu nyimpi neesembayo sweta n'omutunuulira abo abaana ng'omwana wo gw'ayagala oba waliwo ekifaananyi okifuna ng'essaati ey'omunda mpanvu okusinga abatunzi b'engoye bwe baba batunga essaati ezikubwa ekikalu emabega eba n'olusongovu olusi ne mumaaso kati nga essaati yagikuli sinkuba ekikalu mpanvu ddala bulungi eddako nyimpi naye ajambadde kweri empanvu nasembezaayo akaswetasweta naye nga mwana wa bulenzi muwalawo gwafiirako agati oyankuba nga nyambala nga yenyambala yesusaate mwali naye muwalawo gwafiirako aganti oyo nebyayambala byokka binkuba emwana wo mpinga akuba kikalu musajja nawe golora empale akakino
nekajira nateeka tayiye omwana wa ali ku luzingonyo kakati abantu batandika okugenda omwana wa gundi abaana bavubuka batambula nabo nga bandi balala ate abo tebajja kumuwasa kyekyewuunyisa bamusiiga busiizi kalimbwelimbu oyo omwana n'asigalawo nakunyukirawo ng'ayononeka n'omusanga nga omwana waabwe era oluusi naye nga bayagala bakusobera yayagala basajja omanye envuuvu muziyita muwala wasajja ayagala abasajja kuba omulembe gugenze gukyuka ayagala baki akusijja kukagaziya nnyo naye buli muzadde akalowoozeeko mwana wange mwana mulungi naye mwana yatusobera alina n'obuwetaweta bwayambala bwe tutategeera ku makulu kuki tebalinaako nyinyonnyola naye babwogerako n'engeri n'obubinjabinja bwabeeramu baka mwana oyo naye nga bamulaba bamulaba kuba bazadde be abazadde bamulaba bo tebafaayo naye ab'okukyalo abantu baffe tubeera nabo ku byalo balaba ate ne beekennenya batuuza n'obukiiko ng'olukiiko lutuulidde mwana wa gundi ate nabo ne batamugamba gundi bakugambe mune bakyawagane naawe omwana wo omwana ng'atambula n'abantu ab'ebiviiri byotutegeera nga si bewukyanidde mu kujja mu famire yo nze nina ekyokulabira kati nkifunira ddala ku bantu abazze bakula naga nti banne nasibanga ebiviiri naye kati nabireka nakizuula nti nali walala naye obulamu obutuufu bwe nteekeddwa okubaamu si bwebwo olwo yeezudde naye abaana omwana wo nga abataneezuula ye bayagala ab'ebiviiriviiri ebiviiriviiri si byanjawulo ku nviiri ensonga lwaki n'ebigambo byawuka ebigambo byawukana naye omwana ogenda okulaba nga ye beyeetaaga oba wabulenzi ng'era alaba abawala tebasiba nviiri basiba biviiriviiri nogamba n'engoye ze bambadde si za kikyala si za kikazi si za kiwala yawo bigoyegoye omwana abeera mu bituli yowuwo lwaki ayambala bituli nga banno bambala ngoye ntuufu yes wawe nkugambira tulyoke tufune reaction kubanga yatayise mu myaka omutwe omukulu gwabadde lwakuba mwami Sali teyeetadde mu kifaananyi ye muntu gwakola ki we yandyagadde naye ate atuyambyeko gyoyita emyaka agiwadde ekifaananyi nti ki kye mwalikoze eki bwe ndowooza nti yayogedde nga muzadde mu kifo ky'okwefuula anoonya omubeezi ani atayise mu myaka era ku kyalo kuliko abambala ebituli bameka kiyinza okuba nga abaana abo b'emyaka gye baliko bawera n'20 naye ng'ab'ebituli baliko babiri lwaki ababo babituli beb'emyaka gya bituli bali babiri bokka akabira kali mu kituli ete gya bituli naali kiyitiridde emyaka okudda ku saidi ya Helen nti oke twambadde ezo zetuyita damage bwazambadde egyo gy'emyaka gyo awo ntusubira waali kuba oli ow'eddamagi nga gy'ayambadde ye sitayiro ye nga n'omuzadde yagikiriza waka then ne baana abeera nabo bwe batyo naye era basobola okutuuka ekiseera nga bambadde ate eki ezitali ezo kati bwebeera nga ye life style y'oli naddala nga n'emyaka gyasukka nze ndowooza omwana aba alonze bubi abalonze ate ne society bwerabanga ebituli obisusiza yadde oli mu myaka era naawe bakutandika okulaba obulala actually ekyo kikakasa kiri kyoleese nti olina abantu boolabye abaali balina ebiviiriviiri kati baabivaako kwe kwezuula naye bw'okiremerako n'oteezuula bano bakizuula nti oyo yawaba ensonga lwaki takivaako naye Helen akyanyeenya omutwe kijja tebiba kyabwenkanya bwenna akulikoonyeenya omutwe kisenge Mwami Sali emirembe gikyuse nammwe kenyini mwayambalanga ku nkofiira notula mu maaso netunula emabega mu mirembe gyammwe tekyategeeza nti toli Mwami Sali obuvunaanyizibwa kati wabikolanga mu mirembe giri nga gwe bwalinga omusolo kati omwana ayambala damage nga damage sijambadde mu myaka 6 njambalidde mu myaka 3 andi kakati embadde nkugamba tulina abaana 3 ku kyalo naye damage tulinako basatu
kakati bw'obatunulya abantu bakola comparative study ne bagamba naye abaana lwaki bana abasatu ye damage kakati ffe obufumbo kasooka tunoonye bwe batali damage ng'ababo bwe bakulira mu damage saagala ati abazadde abamu bwe babanga b'omusono tebagendera ku misono bwe buzibu bwabwe right now tulina ne lawyer bwebimuyita ebiviriviri ng'alina biviriviri naye nga lawyer wavunanyizibwa era lawyer damage oyo lawyer damage ekikulu gwe walemerayo eri omwami Sali naye Helen okay yaddeyoyagala alemereye naye actually ndoza ne lawyer w'ebiviriviri twogere kati ne banne bamulaba bulala kuye it is okay omulya he delivers yono omwana akuleetera wano ebimpemempema awaka ati for as long as he delivers kati wabuze bwefunye ne mwami Sali oba bwefunye mu programu eyo ebintu ebimu tubitaddeko nnyesira nyinza okubanga omwana ayambala damage naye nga wanvunaanyizibwa akati anti nga tulota yambala damage nga tekisassalala tugende bwe tuti nga tugenda mu maaso newe tuli newe twavudde wetwavudde lwaki omuntu yaliruddewo tukwatagana lwaki omuntu yaliruddewo kati olwayo ne tugamba biki bye sirina kubuusa maaso ngenda okulwawo olw'okuba mutabani wa Helen lawyer wa biviiri njagala omuyivu njagala lawyer era mulaba waali naye ate wa biviiri olungenda kulukingawe kati noono w'ebiviiri era ajja kulinda paka lwanaafuna amukkiririzaamu kyekikuleetingawo ki iddira eyo kati nzize ku taata kiki kyesaalibuusiza maaso atandise okugjayo biviiriviri tondeetera damage saagala gwe waleetamu eddiini kati ate bwebuuzibwa abazadde bwe baleetedde abaana ojja kuvumira omwana twaleeta biviiriviri twaleeta kino naye ngaomwana omuntu ogwe yandifunyemu emirembe ate nga ye omuntu gwe yandibadde akaddiwa naye n'abeera first okuleeta gwe gw'oyagala naye nga yetajjatawangala naye naye kituzeeyo ate emabega mu pointi zo mwenyini sijjukira oba yadde namba meka eyabadde etutwala ewaka nti nina okumanya exactly that does this family want biviiriviri the answer is no. If the answer is no, nga mwami Sali bwagambye then Helen agenda kulwawo kuba anoonya values ezijja mu family wa eka ye muntu gwayagala akole ki bwera nze n'ekikyo kituufu era nze nkiwagira naye saagala kiwa kituufu alabye ne Sali ne Helen kituufu ddala kale omanya si kituufu generation kasitotekamu ekigambo nti biviiriviiri tegeeza ne society efuuse damage anti kyendagala obagamba ne ku myaka gyammwe waliwo omulembe ogwaliwo nga tegusanyusa bazadde mwayambalanga ebiwala ebinene nga bazadde nti nga tegusanyusa kitegeeza naye gwayitawo era gwe gwali omusono gwayita okay lindako ne Helen akyazitowa lwakuba yemala neyeekuba gye ku mulembe gwabwe gwaliko emisono kanyongereko era emibi era gyalwanyisibwa bwe gyakugirwa yensonga lwaki olina Sali bw'atyo ne Saalowuliriza tigifuula emibi kubanga givumirira ku misono egyo egyaliwo ebiseera bya Sali era abagigoberera ne batagambwako n'olwaleero baddameki okuggyako ng'afunye muntu n'amukyusa bukyusa oba embeera emisono gigenda n'emyaka tujja kukkiriza naye ate era n'emisono bw'ogamba nti gigenda n'emyaka kati wetugenda ogivumirira nti guno omusono gw'oliko gwe gw'emyaka gyo omusono waguleetedde ng'emyaka because really kati bwensanga mwami Sali ng'ayambadde damage awo wali ishu naye bwensanga mutabani wange owa myaka 2 ng'ayambadde damage oyo alyoke naye kakati era mutabani wo yagenda okubanga yatambulaganya nani ne muwala wa Sali kakati ate Sali kiri kyatayagala kigenda okucreatinga gap Sali si mukyamu lwa nsonga actually Sali bw'aba ye mukyamu ne Helen mukyamu mutabani wa Helen ayambala damage muwala wa Sali tayambala damage lwaki gamba bwe ntyo kubanga osooka lusheka mbongo nti omwana lwaki ayambala damage alina emyaka emingano gamba emyaka gyagiyitamu alabe nti ebyo byali bya myaka wajja kuvaawo naye bw'aba tayambadde damage tanyuma
emisolo bannange mulimu abatabagendera ku trendi saagala okibuse maaso nga ki fashion is fashion fashion is fashion fashion naye erina emyaka buli mwaka kulina fashion ekyo nkikkiriza so omwana bw'aba alina omusono gw'ayambadde mu myaka gye muleke ekyakiyitemu okusinga bona omukukira ate agyambala emyaka gy'ekinaana muleke ku myaka asatu ayambala damage aleme gyambala mu myaka nkaaga gyamu misala ensonga entuufu eri biki bye tutabuusa ki olwakyayo yatusize nedda ate nze ndaba mukyaliwo nnyo katugenda okubuusa amaaso ensonga gye twalirowoozezza ng'ennafu naye nga byali kulowooza nti fashion is fashion mwana alina emyaka 2 ekyajja kivaamu mu myaka gino 2 ate mwatandikira okulabankana ne baana baki banne kati omwana we agenda kusinkana omwana wa Sally ye values zaalina ekandala n'owo zaalina ekandala kati kiki omwana ono kyatalina kubuusa maaso ye background kwazaatambulira nti ekyo taata takyagala ekyo waffe tekikola kati omulenzi agenda okuviiramu awo gwoza fashion is fashion taata takyagala ngenda mu maka gange nze naawe ate taata mwetaaza twabunzise tugamba era mu pointi zo yadde waleese Nazaala nti bakadde baffe baba bankizo nnyo naddala mu bulamu bwaffe obw'obufumbo wali tuba buvunaanyizibwa bwabwe wano ndowooza nti ngenze ku byange naye nga wenaafuna ebizibu era ne omusajja kuba empi ogenda kuddukira wa maama waani wa musajja kati oyinza agamba nti kati ngenda mu byange baba ogenda mu byoze omusajja bwofuna ebizibu newaffe todda kati mama otuusizza okankubuli even live alone fashion mulimu n'abasajja n'okkuba endongo kati oli ajja agenda agambe ekyana kyagundi ekisiba mu mazina emyaka gy'amazina muleka azina amazina sigakusiibamu bw'aba agasiibamu then kikyamu omanyi mulina akasiba ke mwesiga mwena mulina stage mwe mwayita ne mubikola ne bikwa ne mutuuka ku eno kati mwamala kifuuka kati gwe mwoli ati gwe nabikola era bonna nabikola nemanya nti yali stage yekyo kankubuulire era nze omwana wange kasitakola ebintu nga bya myaka gye wanange nabikola muleka amala kuba manya atulwenga stage adde kunda era abazadde abampuliriza mulimu abaana ebintu bye bakolanga naye wali obikoze mu stage eyo muleka akikola ate aleme kikola nga akuze akuvumaganye bagambe akikole nga naawe olaba it is okay mulimu lwakuba ebigambo ebitusobola byogera ku radio petrus nga oyinza kubiyita badi bw'oba toyagala bwongo bwa damage lwaki oyambala empale eya damage oba obwongo bwe bubanga tebuli damaged lwaki oyambala empale eya damage osiiba mu mazina sitegedde oba okikozesezza mu passing sigambye kusiiba ogenda mu mazina naye nagamba buli lunaku teganyuma naye omuzadde ye bwaba teyagala kintu mazina agamba kisiiba mu mazina wadde tosiiba toli mazina gakuba okufa kumakya tukyatunuulidde biki ebiyinza okuba ebyenkizo wadde Helen ne Sally bazeeko emabega naye ate si kibi weewaawo bongera kulungamya exactly Sally kyasinza okussaako essira yakoze bubi nnyo naye ate tumenye kitono yalibadde yabyogera ng'omuzadde naye kati ate ng'omuzadde ndowooza ebyo tajja kubuusa maaso kubanga n'abaana bwe babanga bagenda mu bufumbo zo ogamba nti ngenda mu bufumbo bwange naye ekifaananyi ky'abakadde kikulu nnyo so nga n'oli akutwala ekifaananyi ky'abakadde kikulu nnyo gwe kennyini gwe waleetamu wano nti diriizi ezimu ziva ku ddiini eddiini eka n'eddiini yo gwe oli muwala wa gundi reverandi oba muwala wa mpinga Henry Sempijja naye abakugambako beba Yasini beba Abe beba Abu bomanyi nti oba oli awo eka tebajja kukola ki ne tufuna ddira eyo kati kitegeeza nti mu ndaba ya Sally omwana bw'aba alonda mwana munne asika ekifaananyi kya mukadde we akyeteekeko awo atayagalidde damagi gwe gy'oyita omusono okugenda okuviirako okulondobayo bakukubeko olukiiko oba togusaanidde kiri ky'oyita ogwa passing tukkirize ffenna tugiyitamu era bakivaako ne batakyogerako ng'ekyo kyakola ki kyayita kyaggwa ne bwe kiba kinakosa maaso eyo oba ng'okisussizza kwe kukiteekako ki olukiiko kati kanjogere bwenti nti ekintu ekyeddiini kyo kyankizo lwansonga eddiini si kyekyo kyogenda okukyusa enkya naye ekintu ky'ennyambala kikyuka with time yet kan ate nze saagala mwana muwala ali eyo kwanjogerera abawala omuvubuka ono gw'oyagadde ng'omulabyemu ebintu 9 ku 10 by'oyagala
ekyekumi kibe kya nnyambala nga kigenda mukuguba. Osanga omuvubuka ono yeetaagayo omuntu nga ggwe agenda okugya the best in him nti bw'obeera naye ompolampola oyinza n'omukyusa embeera. Tulabye abantu bangi nnyo bagamba ekivubuka ekyo kyali tekinnawasa ne bambi omukazi amukozeemu omulimu bwe yawasa munnange oba bwe yafumbirwa oba omwana bwe yafumbirwa n'akyuka. Ayinza okuba nga omuntu ono yeeyisa bw'atyo olw'okuba yabulamu omuntu obuvunaanyizibwa ayinza okukyusa obulamu bwe. Okitegeera mulimu ebintu ebyangu okukyuka n'ebitali byangu. Kati ekintu ky'eddiini ne culture mulimu cultures ezimu waliwo gye nawulirako Ssebatajayimba nti bali omwana asooka mutuufu. Yes, kati ekyo kiyinza okutiisa kubanga togenda kukyusa culture. Mwami Sali olinayo mutwalo bagamba omumpeere omutwalo kubanga yanjigiriza bubi nnyo totambula na ssente kuyingiza bulungi yakuyingiza buganiza